Nkwebaza kubanga okyali mulabi mulungi wa Spark TV program bitibye onakola tuli ba mukisa okwegatibwako munnabyabufuzi kasangwawo munnabyabufuzi oyinza ogamba kakongoliro oba atenga mumanyirivu ne mu byobukulembeze yaliko minister mu government enefuga fena abamu twasomera yaliko ne minister w'ebyenjigiriza yaliko mubaka wa parliament ow'amasekati ga Kampala mukugu mu byokubonga ennyonyi n'ebirala bingi nnyo byesobola kumalayo nakulaaliro naye muzikirize banjulire Captain Edward Francis Babu nze mumanyinga mu National Resistance Movement sebo tusanise okula ku Spark TV nkale sebo neyanzege era mbalamusiza bonna abali ku lutimbe webale kujja ebbanga libadde lyeyeze nga tetuwogerezeganyaamu nga Spark TV hulyawo ne Nation Media kuba mu biseera ndoozi ebyakalulu awo twakoma okubeera naawe naye ate tukumanyi ng'omu ku balondoozi b'ensonga ebigenda mu maaso mu ggwanga likuli ku mutima era tujja tukuwulira nga ensonga ozoogerako nga ggwe bw'oziraba era nga bw'ozitegeera ekiseera kino ekiri ku mumwa gw'abantu buli omu atuna buli ndaala okulaba ekisanja kino ekya gavumenti gy'owagira omukulembeze eggwanga kyeyogerako ng'ekitaliimu tulo n'enguzi twakakitambulako emyezi nga giri gy'okuva mu mwezi ogwokutaano sooka otusiigire ku kifaananyi bwe kikyolaba okusinziira kubanga omuntu bwe bamukwasa obuyinza awera ng'amaze okulayira nti bino bye ngenda okutambulizaako okwakatuuka kati okulabako tutambudde tutya neyanzeege ekibuuzo ekyo kigazi si kitono kigazi nnyo ate mulimu ebintu bingi waliwo omwami omu omuzungu yagamba nti olulimi lwamaanyi nnyo okusinga ebintu ku mubiri gwaffe kwonna luvuma lulimba lwogera ebintu ebitali bituufu ne lwana tugamba olulimi yali ageza kugamba nti olulimi oyinza okulukozesa okukola ekintu nekitatereera kaakati n'enjogera yaffe nene nnyo wano mu Uganda kyensinza okulaba nga gweoyogera ku nsi yaffe abantu abamu teboogera bulungi ate nga bandyosobodde okwogera ekigambo kyekimu mu ngeri ennungi abantu bangi bagenda boogera ebigambo ne batabimatira n'aba mu gavumenti bennyini kankuwa ekyokulabirako gavumenti yatugamba okukola bulungi bwansi kirungi naye tebakinyonnyola kakati obutanyonnyola kigambo ekyo abantu abasinga abamu beegugunze lwaki batugamba kino lwaki batugamba singa baasooka ne bakiwa kyekitegeeza ekigambo bulungi bwansi naawe nga nakubuuzizza oyinza okwesanga omatamata n'ebigambo abantu batono nnyo abayinza okukitaputa obulungi kakati kanze nkitaputa owulire naawe ombuulire ekyabo nze bulungi bwansi sibuyita kwerongoosa oba kukwera bulungi bwansi nga naawe mwoli gwe mwennyini olina obulungi obwensi eno kakati abasinga bulungi bwansi baloza kukola nguudo kusima binya nedda ekyo kyekimu ku ebyo ebikufuula omulungi gwe kakati bwe tugenda ku kyalo buli maka nze gye nakulira balina ebyobuyonjo byolina okubeera nabyo ng'otandika na kabuyonjo emmanju nozzaako akatandaalo nozzaako effumbiro nozzaako ennyumba n'obuyonjo obuli mu nnyumba amazzi olujja oluyonjo kakati obwo bukufuula gwe n'obeera mulungi n'engeri gye weerabirira ne bw'oba nga engoye zo si za bbeeyi naye nga oziraba nga nnyonjo tuli ffena sebo kakati gavumenti abaaleeta ekigambo ekyo baalema okunnyonnyola abantu ekigendererwa baasooka kubagamba mugende mumwere in fact mu Lungereza baakigambye cleaning kutegeeza kuyonja tekutegeeza bulungi bwansi bw'ogenda mu Lungereza ekigambo obulungi kyeki bakita aesthetic bodde neebeera nga eri aesthetic wenna ng'oli muyonjo ennyumba yo nnyonjo
niwo newuuna oyonjo singa abannyonnyola singa baleeta abamanyi ekigambo kya bulungi bwansi ate gye bali abantu abakulu okukinnyonnyola obulungi wandisanze nga kitandikira ku ggwe bwe bannyonnyola otudde oli muyonjo fe twagendanga okusoma nga tukyali bato ng'osobola kujjayo ngalo nga tonaba kuyingira mu kibiina balabe enjala oba bazisaze n'ebigere ne bakebera n'entumbo oba wanaabi kakati ebyo bye bikola obulungi bw'ensi si muntu kwera kakati ekyo cleaning mu Lungereza ate n'okiteekako n'abasirikale bajja kubeerawo bulungi bwansi njagala nkikunnyonnyole nemena kuteekawo omusirikale gwe oba obeera omusirikale nannyini makaago obukulembeze mu luzungu olutuufu butegeeza okukolawo abakulembeze abalala kakati bwe nkunnyonnyola bulungi bwansi obulungi oba ofuuse mukulembeze w'amakaago tuli fenna kakati abantu bengenze nga mpulira n'abamu olulimi lwe natandikiddeko terulongoosa owulidde olulimi luno lulina ebintu bingi nno luvuma lulimba luwaayiriza luleeta enkwe bintu biva ku ki ku lulimi kaakati singa omuntu omunnyonnyola nga bwe twogedde ekigambo bulungi bwansi tolaba nga kikyo si kya gavumenti kyange kitandikira ku nze kitandikira ku ggwe ali mu makaago kaakati nze bwe nali nga ndi MP twakitandika mutya ekyo kye bakola kati nze nakikola nga ndi MP Kampala twagiggalanga eya wakati ne tuva ku makya okutuusa saa 6 nga twera nga tulongoosa nga n'abakulu babagamba abantu baba bakola beeyonje kyaliwo ekyo kapiteeni abatuddiridde mu nsi yaffe bakikopa wano in fact ekikulu nnyo first lady lumu yajja e Nakasero nga tulongoosa akatale n'atukyalira ffe twakitandika dda kyaliwo naye bannabyabufuzi abamu ne bakitta nga baga nti bano abakikola bajja kubeera popular nnyo bannabyabufuzi ab'omulembe gwammwe abaaliwo ku mulembe ogwo ate nga n'ebibiina tebinnaba kujja ebyobufuzi kubanga ffe we twatandikira twali mu nali mu City Council ne tudda ne mu NRC awulidde kakati abantu bannyonnyole toli agambye nti by the way the aesthetic of a country bulungi bwansi aesthetic kitwala buli muntu engeri gy'oyambadde engeri gy'otunula byonna so singa tukozesa olulimi lwaffe ebintu ebimu byandibadde byangu kakati ngenda kukulaga ekyokubiri bagambye abantu nti balekerawo okunywa omwenge mu ssaawa ez'okumakya n'olulala balazigulawo mwenda ekyo siwani mutawaana zebisaawa sooka obireke sooka onyinnyolye bano abantu bonna nga naawe mwoli lwaki tukikola mu Lungereza what is the nuisance kiki omuntu bw'anywa omwenge ku makya kiki kyakola ekitaddewo nti olina n'okukola etteeka kubanga okukola etteeka mu Lungereza bakita nuisance mbadde nnyonya ekigambo mu Luganda ekigamba nuisance ekyenyinyalwa ekintu tugambe n'ekikutawaanya kubanga abo abanywa omwenge batawaanya newankubadde oli atunda afuna noono anywa omwenge ali addicted ye afunamu naye kitawaanya ate kyonoona so osooka bali n'obatereeza nobagamba lwaki tulina obukaana abantu okunywa omwenge mu ssaawa ez'okumakya ez'okukola lwaki batandika essaawa zino akati katwale Bungereza kubanga nasomerayo ebungereza tebaggulawo bbaala bagiggulawo saa 6 okutuusa 8 ku kyemisana 6 ku 8 ne baddeyo ne bagiggulawo saa 12 okutuuka essaawa 4 ez'ekiro ku wiikendi tayimu zikyukamu katono naye bakusanga nga otunda nga essaawa ziri ze bagambye teziriiwo ebbaala bagiggalawo ne bakusiba n'okukusiba kaakati bwe twali mu City Council walingangawo komiti
gye bayita Liquor Licensing Board nga yegaba licensi ey'okutunda omwenge. Kaakati abo bandibadde baateekawo etteeka omwenge mwagala gwa ddi kubanga olinamu ebintu eby'enjawulo. Olina hoteri esulamu abantu, erina bbaala n'ebyokulya, bo tebaggalawo. Naye bagezaako nnyo obutatunda mwenge ku makya. Nga bbaala bagiggala. Kale bw'ovaawo n'ogenda ku bbaala nga yo bbaala abantu bajja buzi kunywa. N'ovaawo n'ogenda kati wano mu Uganda tulina bwate empisa. Waliwo abantu abalina obuduuka, abantu bajja ne basiba emmotoka ne batuula mu dduuka ne banywa. Buyitirivu. Si bwe businga obungi. Mubuyita bufunda. Naye nga gundi dduuka. Kati ne wajja wabeerawo supermarket. Zitunda emyenge. Tebanyweramu. Naye oli agigula n'agenda n'anywa. Ahani olyoka ogenda ku baganda baffe eyo mu kyalo abalina obufundafunda bwabwe. Abo bonna abasinga tebalina license. Naye bakola. Batunda. Oba mumuyita kukola lwakuba buli muntu wano ne bw'abanga agenda kutta muntu akuyita kukola. Mukola nga mutta bannammwe. Naye ekintu kyandibadde abakulu abakikola kyeboogera kikibi. Naye engeri gye kyafulumye abantu abamu baatidde abalala ne bayomba. Naye singa tusooka ne tubannyonnyola lwaki kikolebwa era lwaki kirina okukolebwa kubanga nze ndowooza singa abantu bategeera obulabe obuli mu kunywa omwenge mu ssaawa ezitali ntuufu kibeera kyangu okukkiriza bye mwogera. Kati mbadde nja kukulaga ebyo ebibiri otuule wansi olabe nti kirina oludda olulala. Oluyo oludda lwe baakoze n'oludda olulala bw'obanga obinnyonnyodde bulungi oyinza okusanga nga kiri bulungi. Kati gwe mutawaana gwe tulina tetulaba njuyi zombi. Abantu batunulira luuyi lumu lwokka lwe baawulidde. Nolyoka ofuna ba social media ba spinners ne mutandika ne musipiininga buli kintu ne mukyogera nga bwe mwagala. Ate mulina ekintu kye mulina mu Luganda abantu balina okukola. Balina okukola nga batta bannaabwe nga batatta nawo ensi. Awo nawo olina okukyusaawo kubanga bwe kibanga ekyo buli muntu atunde cocaine mu Kampala. Kubanga muganga nti naye akola. Atunda enjaga, atunda cocaine, atunda amakerenda, oyo naye atunda. Kati tusooke tulekere awo ebyokulimba. Twogere amazima ebintu bino bitukosa ng'ensi. Captain obadde oyogera submission yo njiwuliriza bulungi naye nenfuna ennyike mu mutima ne nga Captain bano baasirika ensi balinga abaagivaako neeralambala kuba kati omulembe bwe waliwo nawo ku mulembe ogwo abaakolawo obulungi bwansi kyogamba bonna baasaanawo teriyo yali avudde na ddoboozi n'agamba naye ekintu kino kyetaagisa kati bizze kati ng'ensi oba oli awo yalalambala dda nga kyetaagisa nakuba nti weetaagisaako amaanyi nga bw'omanyi nti oluusi oba kiyinza okulikka ng'ekivuma nti oba mpulukusu za musota nga twetaagisa oluusi kujjayo magye n'ababyakwerinda okiteekesa mu nkola mwaba abikolako ne mulaba obulungi bwakyo muli eno mwasirika ne bano bonna baggwawo abaali bakikozeeko. Eyo enjogera gye nabadde ŋŋamba nti mwagala nnyo okubulaminga abalala nga muvuddemu gwe toliimu. Ate omulembe ogwaffe lwaki obulaminga bali abalala gwe toliiwo? Gwe endowooza yeriki ku kintu ekyo? Lekeraawo okunoonya gwonoosongamu olugalo. It's called a blame game. Nze sigenda mu blame game. Buli muntu alina ensonga kye lwaki asirise, lwaki tali mu bino. Abamu tubadde twogera gye twogerera batukwata. Bw'obanga gwe tubadde esooka obuuze mwali mukyogeddeko. Kanze nkubulya manifesto yange nga nali njagala kubeera meeya. Yalimu ne leerwe. Nga ngamba nti okuva e Mukono okutuuka e Kampala, okuva e Bujuuka okutuuka e Kampala bateekewo railway buli kumakya eyambe okuleeta abantu mu kibuga okukola. Bawulidde? Mpulira. Bakyogera juuzi. Ekyo nakyogera nga nkyali ngenda kwagala kubeera meeya. Yes. Si ekyo kyokka ebyokwera nabyogera dda nabyo biri manifesto yange. Naye nga twagala abantu bayigirizibwa sibanenya kubanga edda nga tukyali bato omwomuluka n'abaami b'ekyalo
bateekangawo nga bayitira mu bantu okulongoosa ebitundu bakubanga saagala galamidde. Akati ebyo byonna abantu babitta kubanga balowooza nti bebajjawo enkola eya kabaka ebyo biba bifudde. So waliwo ebintu bingi nnyo kati mbadde njagala ogambe buga nti kati buli muntu yandibadde agezaako n'awaayo amagezi engeri bulungi bwansi bweyinza okukola. Buli muntu yenna alina engeri gy'alowooza naye wano muyina akantu ke muleese nakawulira nga nkyali mu parliament twafuna ba Young Parliamentarian Association. Abakadde batutamye ne tuvaawo ne tufuna pafu abakadde batutamye ne tuvaawo ne tufuna reform agenda abakadde batutamye ne tuvaawo ne tufuna eno gundi bagite bate FDC. Tuba tuli awo ate bwe mugenda mugamba nupu waliwo ne mu NRM ne tufuna abaga nti abavubuka kati baagala bukulu bwa Sheikh. Yani wabawo omuntu yeesimbawo ku mwami Kyaligonza nefuuka lutalo. Akati bwe mujja n'engeri eyo nga mwe mulowooza mwe musinga abaabazaala amagezi ndowooza mulina amagezi matono kubanga nze eyazaala omwana sisobola butamwagaliza nga mmwe mugya munvuma nze yakuzaala. So tulina okusooka okutereeza ekintu ekyo. Temukyalina maanyi gakangavula abunene babavumanga kukangavula kiki ekyo nakyo si kituufu. Okangavula ki? Nyinyonyola omuntu tomukangavula gwe mutawaana gwe mulina mwe muzze kukangavula tajja kulayira wiiki ejja avuddeko wiiki oyo agenze kwekangavula kweyagala ogwo gwe mwagamba tajja kulayira akyaliwo bataliiwo. Abakadde mwali mukoze initiative yagazisa abantu ebintu bino. Sooka oddemu ekigambo ekyo gwe mwagamba nti agenda kulayira akyaliwo oba taliiwo. Baali bavubuka ate obwedda njogera ki be babyogere wakakasota nti bavubuka bayinza okuba eddoboozi ekkadde eryali emabega waabwe. Ebyo byammwe mulina ebirooto ebyekyana ekito. Bwe mba nga mwagala okukola ebintu munoonye engeri gye bikola. Mulabe mugezeeko munoonye baani. By the way, the French Revolution wali ogiwuliddeko? Abasajja abakulu bwe bagikola abakangavula ne bagenda ne bakola omulimu gwabwe ne basalako omutwe gwa kabaka. Naye basalako omutwe gwa kabaka obwakabaka bwagenda obwa France bukyaliyo ne kaakati. So njagala tugende mpola nga twogera ebintu bino. Nagambye nti olulimi luno oluusi bw'oyogera lukwonoona. Obusosoze bwe tulina mu Uganda bwanjawulo. Waliwo obusosoze bw'amawanga, waliwo obusosoze bw'eddiini, waliwo obusosoze bannaffe bagagga bano baavu, waliwo obusosoze kati bwe muleese ono mukadde ono muto. Ebyo byonna busosoze. Naye omuntu omutuufu, omukulembeze omutuufu agenda n'afuna abakulembeze abalala n'abasomesa. Omuntu eyasinga okukola ekyo yali President Nyerere. Era abapulezidenti bonna abamuddira yabasomesa nga abavubuka. Mukapa yaliko mu Embassy, Mukapa yaliko mu mukola amawulire, Mukapa yasomera wano Makerere yafuuka president. Kikwete yamutwala mu magye n'afuuka Kano era ono Mukapa bwe yavaawo Kikwete n'akola ki? Najja. Ono omwami eyasembayo omwami Magufuli naye yali ba students abato naye n'afuuka president. Kakati waliwo ekintu mmwe kye mutayagala kukkiriza. Bw'otunuulira obulungi era juzi ndowooza Ssaabasajja Kabaka nga tujaguza okuba nti yatuula ku Namulondo myaka 33. Waliwo ebintu ebirungi ebyawandiikibwa ne mu mawulire omwo. Baagamba nti mwannyina ono ye Lubuga ne Namasole balambika Kabaka. Ate Kabaka bw'aba akyali muto tabeera mu lubiri, abeera mu bakopi ne bamulambika. Mwabagenda nga mwogera ebitajja ani yabalambika. Okujja nga gye muva tebalambika bantu. Mulabika teri muntu yali abatereezezza. Kubanga omuntu gwe batereezezza ekintu akyogera ayinza nakiwakanya. Nange nina byempakanya. Gavumenti ng'ebikoze n'embiwakanya. Owulidde? Yes. Naye mbyogera bulungi, sivuma. Sijooga. Waliwo n'abato oluusi abasobya sibavuma, mbatereeza.
tuli ffenna ssebo. Oyogedde ku ky'emyaka n'ejjukira ky'ogamba honestly speaking mu 2017 twalina enkyukakyuka mu ssemateeka ey'emyaka ikomo ku myaka wali oli mabega waakyo oba wali emyaka ki ikomo ku myaka bwe twakwatira ku ssemateeka emyaka ekikomo kiteeki waliwo ebintu bya mirundi ebiri waliwo emyaka 5 ne 10 ne wabeerawo n'emyaka 75 egyo emyaka 75 is supporting right from the beginning nti sikkiriza myaka 75 sikkiriza n'akatono tokkiriza kusakkiriza kukiteeka teeka komo kuwa myaka mu CA abasinga okiwakanya nze nnamba emu eryo libeera ddembe lyabwe bange lyoyingira muno bye mwogera bulijjo human rights lwaki oyingira mu myaka gyange gwani myaka gyange lwaki ojja okunnangira emyaka that is human rights ku kapu eri eya wansi kapu kikkiriza kiriwa wekirwa kino ekyensanvu mu waliyo myaka 75 nagigaana kubanga n'abaagireeta tebaagireeta nga baagala nsanvu waliwo gwe baali balwanyisa nga tebaagala yeesimbewo nga pulezidenti ebiseera biri bwe baabagira awo wakola ekintu ekyo so ekintu nze kyakikkiriza ekyensanvu kye twateekamu bwe bulamu bw'abanga mulwadde biology ne bafuna ba doctors bataano ne bagamba nti ontakyasobola oyo ng'avaamu naye si myaka naye nga 18 ye wali okkiriza atasobola 18 sikkiriza oyingirira mu ddembe lye eyo si ddembe oyingira eddembe lye 18 asobola mu ggwanga nedda ssebo si ddembe ebyo byakaagala muntu bwakuze waasobola okukolera toyinza kugamba nti omwana ayavula asobola okutambula akati oŋŋamba nti omwana w'emyaka 18 asobola okuba tasobola kati kandaba omuntu amaze university amala alina emyaka emeka 25 22 23 experience y'emyaka 5 aba atuuse emyaka emeka 28 kati bwe ŋŋamba nti president alina kubeera myaka 33 35 mba nkoze obi nga mbadde mpimiddeko oli avudde mu university n'akola experience nawe wandyagadde omuntu alinaku experience ly'eddembe lyabwe terikukwatako ddembe ki tewali ddembe ono omwana akyakula bwe bulamu bwaffe eddembe lye kumuleka akule afuuke omuntu omukulu era obukulu adult butandikira ku mwaka 21 internationally kakati 21 olwo atandise kumpi okufuna diguli omuleka n'afuna diguli ye n'agenda n'akolako n'afuna experience oyinza okugamba nti bw'abanga afunye diguli esoose okubeera president abe nga amaze okukola emyaka nga 5 oba 10 yes olwo aba amaze okuggumira nga musajja w'amaanyi era mu nsi ezisinga kiri 33 35 so bw'olaba omugigi guno nga gujjumbidde nnyo ebyobukulembeze n'ebyobufuzi olaba nga babulamuko bajjumbira naye waliwo we bagenda we bajja bagira balindako basobola okugenda mu local government basobola okubeera mu kibiina kyabwe basobola okufuna emirimu ne bayiga kakati emanyi ekisinga okumusanyusa njagala olabe balooya looya bamala university agenda n'akola ki nga tenaba kutandika kukola agenda mu law development center n'alyoka agenda n'enrolinga mu mugundi n'asooka n'akola wansi w'abalooya abalala okumala emyaka egiwera ne baleka baga nti nno kati amaze okuguma lwaki olowooza looya ayita mu ebyo omukulembeze agenda okufuga aleme kuyita mu ebyo tugende mu badokita dokita bamala emyaka 5 akola emyaka emeka internship kati bali ku 5 n'ogumu gwa internship gwe gubayombya si kuyomba ku lwa mwaka gumu bayomba birala tujja tuuka olabe ba media mujja kuleeta emitawaana akolera omwaka lekerawo okwogera ebyobulimba omwaka ogumu abeera mu ward ng'atambula ne badokita abakulu ng'ayiga engeri gye bakola ku bantu agenda mu theatre n'alaba engeri gye balongoosa tugambe n'avaayo nga agumidde n'alyoka afuuka resident doctor kaakati omwaka ogumu sibagwa gavumenti egamba nti badoctors abafuluma tebakyalina ssente zimala allowance ez'okubasasula awe wali olutalo owulidde olutalo luvuddeyo
kubanga ssente ezo za allowance ze baali babawa kuba ntafuna musaala zaavira ddala mu nkaaga eyo okutuusa kati tebikyukanga. Kaakati bano bagamba nti namwe musobola okwesasulira kuba kuno internship kuba kuyiga. Naye bano bagamba nedda tuli ba dokita naffe mutuwe allowance oba mutuwe omusaala. Eyo argument eriwo. Kaakati eyo argument eri kubali mu buyinza baga nti bo tebalina ssente. Oyinza oga nti yinza okuba nga kituufu kubanga n'abasomesa balina cap. Kituufu. Saawo wokka n'abalala balina cap ab'emirimu emirala. Kakati ekibuuzo kiri nti omusaala tukole tutya? Nawulidde minisita ng'aga nti mugende mukole anaabawa. Omuvubuka ye n'aga nti tetujja kutandika okukola okujja nga musayinize timugenda tuwa. So awe wali omutawaana. Naye kyannaku kubanga gavumenti yennyini ekkiriza university ziwerako okuleeta badokita. Etegeeza nti baintaani beeyongedde bangi. Kati baali bakikola ekyo tebaakibala. So awo tulina okutuula wansi ne tuteesa ssente weeziri oba teziriyo. Naye bwe mpulira nga IGG agamba nti buli mwaka trillion 11 zibula ntandika okuga nti ziyinza okuba nga gyeziri. Ate naye mbadde ngenda kubuuza bw'ogamba nti tebaakibala nga nawe waliko mu paalamenti temwalowooza ku baana batu. Tebyajja ku kiseera kyange. Ku kiseera kyaffe baali basasula. Kakati kyova olaba abantu bwe bajja ku interview nga zino juzi waliwo gye nalaba nga abantu baagala kubagana bikonde. Teri muntu annyonnyola bulungi, ffenna tubulinga ng'abalwana. Nnyonnyola bulungi ate bw'oba oyogera ekintu kinoonye nga kiriko kye kitegeeza. So eyo nze ndowooza era kyenvudde ntandika nekiri ekyagondi ekya City Council ne Liquor Licensing Board. Ekyo mbadde nkireeta kubanga lawyer yaliko yagamba naye etteeka eririwo terimala, yali mutuufu. Bwe mba mwagala abantu babeere n'etteeka wabeerewo etteeka nga liri ku nsi yonna. Urban centers zibe n'amateeka n'ebyalo oba administrative districts nazo zibeere n'etteeka erikwata ku kunywa omwenge. Twogereko ku opposition politics. Tetwogera ku ludda luvuganya naye twogera ku byobufuzi ebirimu okuvuganya. Nti obaddewo ng'olaba obufuzi ebyobukulembeze n'ebyobufuzi nga bitambula okuviira ddala walaba nga tuyingira mu nkola ey'ebibiina ebingi ja ne PAFO ne tujja Reform Agenda ne tuyingira FDC ng'NRM yeekyaliwo. Okuleetawo enkola ebibiina ebingi gwe wabeera mu kiseera kyo wakiraba nga kiyinza tutuusaawa ne wano kakati we tuli. Nze ndowooza twapapa okuyingira ebibiina. Singa baalindako ne tusooka ne tuzimba abantu ne bategeera oluvannyuma ng'ekiseera kituuse ne tulyoka tubeera n'ebibiina by'obufuzi. Kyeyolekeddewa engeri gye beeyisa. Njagala ombuulire ekibiina kimu ekyeyisa obulungi eki mu byonna ebyobufuzi byonna ebiri wano byonna bonna balemeddwa. Kikyoyita okweyisa obulungi? Empisa zaabwe mbi, behavior mbi, enjogera mbi, abasinga baliyo okufuna ssente. Corruption eri mu bibiina byonna. Kakati nze awo ojja kunsonyiwa okujjawo nga bakyusi baye oba banaakyuka naye nze ndaba ng'ebibiina tebituyamba. Tebituyambidde ddala kubanga eriyo bannabyabufuzi n'abalondoozi b'ensonga bagana eriyo bannabyabufuzi ate nga mwattu beewuunyisa baali sayidi eri naye ng'ate boolaba banjawulo lwakuba ekyokulabirako ng'ekyabajja n'omugisha muntu empisa neeyisaaye n'enjogera ye tafaanana nga bano bannabyabufuzi abaleka nga balinga ba extremist. Okyogerako ki ogamba nti teri bannabyabufuzi naddala kudda oluvuganya oba n'ebibiina byonna? Ojja kunsonyiwa nze soogera ku bantu. Tetwogera ku bantu naye kanzireyo ebiri mu bibiina by'obufuzi byonna. It doesn't matter which party. Yakulondalondayo omuntu omwomu omulungi. Sigambye nti bonna babi naye ebiri mu bibiina by'obufuzi si birungi. Mulimu abalungi naye abatono abalimu ababi boonoonya ebibiina. Kati singa babijjirawo ddala kati tetuyinza okuddayo mu mbeera kuba abantu balabika nga abadde bakinywedde oba bakiridde kakati bw'obijjawo kati tekiyinza okuleetawo embeera y'akasandaali. Babadde balonda LC1 tebaagoberedde bibiina oba babadde beerondera muntu waabwe
okakasa nkakasa very much waliwo abagezaako kikola tekyakoze babadde balonda muntu ate gye balangiridde omuntu ng'abadde wakusatu wakuno lw'okuba baagala okuyisawo weekibiina abo babbi abo tubalinamu ne everything naye bw'otwala ebyalo bitwalo 7 n'ekyo nga ebyayonoonese biri 3 byokka tebakoze bubi kapiteni ebyayonoonese kale ne bwe biba 5 nga nnyongeza ku muwendo ne bino ebyayiseemu obulungi bw'otunulira obulungi bw'oboogerako engeri byayiseemu olaba nga was a lot of gwe ndowooza baakoloze bulozi nidde lwaki kubanga abayiseemu obulungi bonna bwe bali bangi abaliwo abayiseemu obubi abo nosibaganye naye mmwe abaagala ebyo ebyokutabula bye mwogera ebyo ebyayonoonese byabadde 320 era bazzeemu ne balonda officially ate bwe bamaze okulonda byakoze bulungi wabaddewo abaaguza abantu okujja okutabula waliwo abalangiridde ebitali bituufu byonna byonna babitereezezza kaakati ggwe emitwalo 7 egikoze obulungi ne biri ebyakabokisi kumpi ensi yonna byeyogera tulaba nti wabaddewo enjawulo mister enjawulo ennene nnyo nnyo neyanze tugende mu maaso opposition politics kagundi nkagobye kabadde kakutawaanya nkajjewo nange opposition politics bwe tulaba nga ekitegeeza bwe tulaba nga ebyobufuzi bino ebyokuvuganya first of all let me tell you something please tulabe model bwe twali tukola CA twalina models 2 nga tusobola okufuna parliamentary system oba presidential system parliamentary system yey'Ebungereza Westminster era gye bakozesa South Africa presidential system gye twali twagala wano president bamulonda yekka ba MPs nabo ne babalonda nga bwe tukola wano naye ne tugenda tubitabula nga tukola etteeka ne tuteekawo ekintu kye bayita opposition tekiriiyo mu presidential system oyina majority and minority tuli fena so kaakati twandibadde wano tulina majority and minority kubanga ne president atula mu parliament kituufu ekitegeeza parliamentary system ya parliament presidential system ya president tulina systems ezo zitutawaanya Uganda erina okutuula wansi ne reviewinga kiki kye twagala singa twagenda ku presidential system egamba this is majority and this minority wandibadde ekigambo opposition tokyogera nakukyogera nga tekirinawo kaakati ffe twakola ensobi abaakola etteeka eryo ate abaalikola abasinga be bali bewali abaali mu pafu abaali mu kinga balirwanira okufa kati opposition gy'ogamba weeri ekyo nakibuuzo kiri awo tujja kugenda nga tutunula mpolampola naye nga ekituufu kiri nti tulina okutuula wansi tugambe ebibiina tebitukoledde tulina kukola tutya tulina tubikole biveeyo oba tutandike essuula mpya kati awo kyetaaga constitutional review naye nze personally ndowooza tuyinza okulonda nga tewaliwo na bibiina eggwanga ne ligenda mu maaso bulungi nnyo ne mba temulonze ligenda mu maaso bakabaka baaliwo bwe baali balonda ye kati kino kye tulina mpulire naawe weebuza ekibuuzo opposition weeri kati ki kye tulina bwe bateriiwo ekintu ekifaanana ekyefaananyiza ne twewaanawaana ne tudde eno buli ono naava mu kibiina kino nadda mu kirala ye bannange nobwobanga onoonya ogenda ova mu kibiina kino nodda mu kiri nova mu kino ate nga gy'ovudde n'oyagala atoddeyo ate n'ogenda nodda mu kibu n'oganze kambeera embega it's really disgusting kisoboka n'okubanga kyekitukosezza in as far as service delivery is concerned nti olaba administrative units ezisinga mu bitundu ebimu ng'abantu beekulumula ne bajja balonda obukulembeze n'olaba nga bonna bwe bayita opposition. But when it comes to service delivery olaba nga tebaganyuddwamu kiyinza okuba kyekitukosezza oba ekyo kiva ku nsonga ndala. Nedda decentralization yonna ebadde tekola bulungi
era ndowooza mwami ono minisita atambula atandise okubijjayo. Opposition abakola mu system abakola muli bebe tuba twogerako be bannayuganda nzojja kunsonyiwa sigenda kubaawulamu abalina empisa embi mu mukulembeze wa district babi waliwo abakola obulungi era byaliwo nga ne bino tebiriiwo. So really I think we should separate. So ekiyimusa public expectation naddala nga mu administrative units zonna ez'enjawulo nti baba balina essuubi balina bye basuubira nti ku mulundi guno wajja kubaawo ekyenjawulo bekikyuka kikyuka nga ate tewaliwo njawulo ebaddewo kubanga ogambye nti omulembe gwe weesigisa okulembeze nga tegunnatuuka naye ate kakati tulaba ng'omugigi ogujja gwe bakungiriza nti gwe gujja okusobola guze mu kiseera nga omugigi guli ogukuliridde gulabika nga gwali gwamanyira ebintu nga beekolera neemalidde. Kakati bwe muba temwogedde bintu nga mubijjayo bulungi tebijja kutereera kubanga omutawaana gwe mulina buli muntu alina ebintu byayogere oba mubijja luddawa. Tuyina district nonde sifaayo pate ekigyogamba ebeera ne chairman ne basecretaries ebeera ne kaawo buli kintu ne babawa sente z'okukola oluguudo ne batazikozesa oba pate ki I don't care nze njagala service. Akati ekyo kimu eno parliament nene nnyo in my opinion. Parliament yatuffe yandibaddemu abantu 150 full stop bamala. I'll give you an example. India erina 1.4 billion the population. True. Member of parliament waliwo 6 namwe muli kumpi kutwako 6 temunana kuweza milioni 5 bali balina bilioni emu ne milioni 4 actually. Akati bw'ovaawo n'okomawo ne parliament yennyini obunene bwayo nene baministers bangi kakati ebyo byonna bireetawo problem. Tulina okutereeza sisitimu yaffe gye tulina owulidde ate sisitimu eyo tulina ogitereeza mu bwangu. District 16 lwaki bwe twafuna independence twalina sub-regions 15 ozimanyi zaali West Nile, Acholi, Lango, Karamoja, Teso, Bugisu, Bukedi, nojja Busoga, nojja eno Buganda ng'erina mwezi 3 yalina Mengo nebeera ne gundi Masaka nebeera n'eri bagita bati eri ng'ogenda e Fort Portal Mubende 3 Toro, Bunyoro, Ankole, Kigezi zaali 15 ku gundi yaffe lwaki tufugira mu 15 tuddeyo eyo lwaki tufugira mu gundi 15 okusooka nnene bulungi basobola n'okufuna omusolo omutonotono ne bakola eriya yaabwe yonna. Awo ataddewo abawadde federal tasinga. Federal is the division of power. Waliwo obuyinza bwe bateeka ku constituent unit nga sub-region oba nga district or whatever it is. Akati mulimu ebintu bisatu. Mulimu decentralization, devolution nga gye balina e Kenya and a federal system nga gye balina mu America ne Germany. Okay. Akati okugikola bwe twakkiriza decentralization twatulowooza nti bajja kutandika nga bwebalemejjegaziya naye bagenzi ne bakola district sadi naye bazivuddewa buli muntu akola district ye buli muntu asaba. So that has brought out a little bit of a problem. Naye singa sub-region ebeera nene bulinga lese nga Masaka yonna basobola okubeera n'ebyuma ebikola enguudo basobola n'obiteekamu amafuta basobola okulabirira amasomero obulungi aga primary ne secondary basobola n'okukola nga kati bwe tufunye university tuyinza n'obalekera university yaabwe
So ebyo byonna byetaaga kuddamu kubitunuulira. Omulembe guno oguliwo gusobola bulungi okutunuulira ensonga ezo netuddayo nga bwogambye tubirambika bulungi netutambula. Mwetagayo abantu abasobola okubayamba okukola ka panel beating nga mufuuse excess. Omanyi mugende mufuuka excess ne mutusobera. What do you mean by excess? Kubanga abantu bogamba abayitaga okuyamba bo be baliwa okuyamba ki? Kyogamba okuyamba okulaba nga tutereeza nga abakulembeze abali mu bitundu ebyo bwe baba bateesa batya okufuna information ennungi. For example, tuba twogera ku mwenge wano. Nze bwe mba njagala bamanye timing. Nyinza obbasindikira Bungereza ne balaba timing yaabwe ey'omwenge. Ne bagendako ne mu nsi endala, Germany. Ne bagendako ne mu America. Minimum age for drinking mu America eri 18 na 21. States ezimu ziri 18, state endala ziri 21. Naye nga 21 seems to be the most popular. Omuntu ng'akuze bulungi okunywa omwenge. So ekyo nakyo bandibadde bakitunuulira. Naye ekyo Captain Kyoga bazze bakikola ku nteekateeka ez'enjawulo ogamba ng'okukopa ebibuga engeri gye bikolamu ebintu. Ba MP nga bagenze kukola benchmarking na kwetegeeza bakola ebintu ebirala mu bibuga ebirala. Naye wano bagenda ku benchmarking oba kugula masuuti. Gwe waliko mu Parliament. Nze naliko mu Parliament, nalipo member wa Parliament nga nzine suuti z'emmala. Captain, tunuulire ku nsonga ya nyinza okuwalirizibwa okuva ku kiri kyewangambye nti tulina opposition oba teriiwo, naye bw'olaba engeri gy'amateeka gye gayisibwamu olw'okuba tulina numbers that are available, procedurally kiri possible, naye kiyinza twekanga oluusi tufunye amateeka agayinza obutasobola kuyamba ggwanga kutambula nga buli omu mumativu. Tuyinza kukimendinga tutya ekyo? System ze mwalonda ezikola zikolera ku kintu kye muyita mwogera nnyo ekigambo democracy. Abakyogera tebamanyi ngeri gye kikola. Democracy based on majoritarianism. Majority kyegamba oyigwa muyita democracy. Ne bwe kibanga kiri wrong. Waliwo omwami omu yagamba democracy will not work. Because democracy as far as is concerned is a system of mobs. Ate n'okulimba, ate waliwo abantu abalimba obulungi buli muntu n'agoberera. Ng'omusajja nga Hitler n'abalala. Kati bagenda ne balimba ne musanyuka naye nga babalimbi. So it depends on the people. Yeah. Kakati naffe twandizimbye democracy eyaffe. Twandigenze ne tuddayo. Tulina obukulembeze obwaliwo ng'omuzungu tonaba kujja. Ate jjukira omuzungu bwe yajja wano teyatulaga bukulembeze. Yayitiranga mu bakulembeze baffe okufuga ensi zaffe. Naye bwe yali agenda abakulembeze be baakola nabo endagaano n'abakasuka eri. Oyo demokrasiya mwe mutugamba. Bwe tuvaawo bwe mba nga mwagala ensi eno etereere tulina okutuula wansi ne tukebera obuwangwa bwaffe bwonna. Twala Buganda. Engeri gye baali beefuga tugiteeke ku mmeeza wano. Tugende e Bunyoro nayo tugireete. Tugende Acholi nayo tuleete. Obuwangwa obwonna obuwangwa butambulira ku mateeka agatali mawandiike. Owulidde? Katulondemu ebintu ebirungi ebiyinza otuyamba. Kaakati tuleme kuteekawo kwekkaatiriza nti nze nzize kuwakanya. Nzize kuteesa. Bw'oyinza okuleeta ensonga naye nga nti ensonga eyo simbi naye ate waliwo n'eno. Mulaba mutya eyo enteesa ennungi. Kubanga bano bagamba nti nzize kuwakanya oba oyagala oba toyagala. Mpakanya buwakanya. Jangu otuwe gwe kyolowooza ekiyinza okuzimba ensi yaffe. Kiki ekiyinza okuzimba Uganda? Okimanyi nti Uganda si yaffe, bazungu bwe bagikola. Uganda yakolewa bazungu e Berlin. Owulidde? Era gye baakola nga bali e Berlin yali ekoma Naivasha nga Kigezi teriiko ne West Nile. Kigezi bagiwa kabaka Queen w'e Bungereza nga kirabo kya birthday ne West Nile ne bazigattako.
Lord Jeremiah bwayagala okukola essamba Naivasha boda abangereza ne bagireeta bagitera kumpi n'Ekisumu gye tulina kati tuli ffenna so Uganda yakolebwa Bangereza batugerekera z'ensalo zaabwe kaakati bwe baaliwo abantu baffe bonna tebaayagala kubagatta kuba abo balina enkola egamba divide and rule baawulemu obafuge kati omulimu omunene gwe tulina nga tonagenda mu ebyo byonna tulina okugatta abantu baffe unity buli muntu akyogera naye tebakikola nungi mu bantu kiki kye baagala lwaki bo bwe babeera bokka bakolagana naye gwe nojja n'obaawulamu lwaki ffe tubaawulamu omusajja Omuganda bw'ogenda Nkole baali bamumanyi nti ye musuubuzi agula ente n'azitunda nga bakolagana abandi bakolayo n'amaka neeno yonna yonna teesobwabwa baali bakolagana naye ffe kasita tuyingira mu byobufuzi ne bagamba nedda waliwo enjawulo abo abantu si balungi tulina okufuna abakulembeze abalina okugatta ensi eno ebyo byonna byoyogera gwe musingi omusingi ogwo singa ogukola n'olyoka bajjawo nobaga nti kaka tugende nga bwe bakoze ejjuuzi mu LC1 tukirongoose kibe kirungi tukoze tutya bo bennyini bajja kukubuulira naye gweoli wano ogenze Bulaaya okoze bench making oleese constitution yaabwe oikoze constitution efaanana eyaabwe tekola wano kubanga bo empisa zaabwe ziri mu constitution eyo owulidde naye mwana wange okumanya nti ebintu bino tulina okubisoma juzi baali baziika Queen waliwo kyenalaba kyebakola ne wano nga baziika kabaka waliwo akanaakani ke bamuteeka ku maaso bwe bati era omulangira kasita amala okamuteekako agenda okubeera kabaka taddayo kuyakuziika okubikka akabugo nabo bakikola e Bungereza kiriza twabikoppeeri nedda bakabaka bafaanana mu nsi yonna enkola zezimu naye ffe twanditutte ebyaffe ne tubirongoosa tube nga tusobola okufuga ensi yaffe kapitaani olikikanga alaga obwenyamivu nti tewabaddewo omwaganya kwogerezeganya bwabanga abadde obutakkanya kuba olese example eri latest nti awamu bululu obumu obaddewo ku byalo bwe bazudde nga mwabaddemu ebirumira ne bagamba muddeeyo mutereeze ne batereeza over the years katugambe emyaka nga tuyinza okubala n'oba enkaaga omwaganya ogwo togulabyewo towuliddeyo amaloboozi gaga nti babyogera bana babeera eno wabweru nga tebali mu gavumenti beboogera bye mwagala okuwulira bwe batuuka eri mu gavumenti tebabyogera njagala ombuulire kati lwaki muga nti abali mu gavumenti babi bwe baali bajja mu revolution tebabyogera nga bagenda okutereeza oyagala okugamba nti abayingira mu gavumenti ne bakola ne gavumenti eno mu 80 omutwala ne banna DP akawongolero ba Dr. Semogere okuyingira okukola ne gavumenti teyali emu ku mpenda ey'okwongera okwogerezeganya n'okutabagana n'okuleeta kabaka nze nali mu revolution nali njagala revolution ebya NRM soko biteeku bbali revolution yali yakuzzaawo enkola ennungi era ebibiina by'obufuzi ebyaliwo ne baagala babireete batuule bateese n'okuzzaawo bwakabaka bwonna kyali kyakuteekawo kwegatta kyatuukikako bakabaka baakomawo baabakkiriza gye bali naye baatandika okubavaamu mu kifo ky'okubakozesa bagatte era juzi nasanyuka pulezidenti bwe yagamba nti ayagala kusinkana abakulembeze b'ennono bonna kyali kikulu nnyo kubanga singa abo tubasinkana n'ogamba nti Buganda tugenda kukola bwe ne batuyamba nga Katikkiro bwe yagamba nti tusimbe mwanyi ebintu ng'ebyo biyinza okuyamba okugatta twetaaga okugatta ensi eno naye amaloboozi agasaba okugatta ogwo ogamba nti gabeera eno ebweru bwe gayingira eri nga tetulabyeko abadde ebweru nga bali mu opposition ne bakkiriza okukola ne gavumenti tetunnaba kulaba ku bibala ng'ebyo abo bali ku byabwe ate onziza ku bano be nagambye ava mu kibiina kino enkya n'abeera mu kino
ku lwokusatu n'abeera mu kiri ekirala, ku lwokuna n'agenda mu kirala. Ezo mpisa mbi. Notulabyeko abasajja abalemedde ku nsonga n'asimba we yali asibidde nga takyusakyusa kibiina naye ng'asigala n'eddoboozi limu ayagala wabeerewo ebikyusibwa mu governance, agala wabeerewo ebikyusibwa mu administration n'ebirala ebiringa ebyo. Abo bo gwe tubalaba naye nga tebawulirwa ate nga gy'oli gye basaba wabeewo okwogerezeganya. Sinnaba kumatira gye bali abantu abalungi era boogera ebintu byabwe oluusi babiwulira. Aleka nkubulire tolowooza nti gavumenti eno tewulira, ewulira naye ebimu balaba ng'ebigumu ebyetaaga kuwa myaka si myaka bigumu okukyusa. Walaga nti wano wetutuuse kati tekisoboka. Kati ng'okugamba nti kati wetutuuse ne bodaboda ng'omu okutereeza tobiwulidde nga babyogera anti waliwo okukkiriza ekikyamu. Oli ng'ayogedde n'osanga abantu bangi bakkiriza majority naye nga bali ku kikyamu, naye nga wali amaloboozi amatono getukkiriza nti bwe googera kati nga ggwe oba ne banna abalala bisobola okuwulira ne wabaawo ekikyuka. Nani agambe tebampuliriza? Waliwo ebintu bingi bye njogedde n'ojja n'obiwulira nga babireese. Batuwulira. Waliwo batakkiriza nti ekintu ekyo kyayogedde kituufu naye okukikola kigumu. Ng'ekyo kya bodaboda gye nkuleetedde njagala ombuulire bameka abakkiriza nti osobola okutereeza bodaboda mu ngeri gye batambula mu kibuga, engeri gye beeyisaamu, bameka abasobola okubatereeza? Olaba n'okufuna obufunye ennamba abali mu Kampala bali bameka abali ku bodaboda yabalema? Naye twakiyingiramu tetulaba. Yes, ebisinga twabiyingiramu tetulaba. Bwe byali bitandika awo byali bitonotono. Omanyi bodaboda bwe yatandikira? Biwulira mu luyimba nti yatandikira ku nsalo Emalaba. Exactly. Emalaba abaana balina pikipiki bagendanga eri e Kenya ne bateekako ebintu ebimu ne bajja nga babivuga oluusi nga bayita namubisaka okuleeta ebintu ebyo. Eyo bodaboda kati nga ye transport yokka eriwo bano gye bakkiriza. Babasuula ku boda yeeno bodaboda ne zibatwala ne mugenda eri ne mufuna. Kati bodaboda awo yatandikira. Abantu balina amannya mangi. Naye ng'ekituufu kiri nti abantu baffe batya kubanga baagala ba bodaboda okubakozesa aye ne batababuulira kyamazima. Kikyotegeeza mu kubakozesa kubanga omuntu gwe weereetera bw'atuukira okuluma enteiga kiba kitegeeza nawe ogenza onafuwa. Nyinza okuba nga njagala kubakozesa kagenderere. Obadde okimanyi nti omulimu bambega mu bodaboda? Obadde okimanyi nti mulimu n'abaserikale? Mwebali mbiwulira. Katonda yeebali. Kati nno oli abikozesa ate okuba nga yekyayagala naye nga osobola okubeera n'abwera ng'obirongoosezza era ne babeeramu. So nze ndowooza nti twetaaga abantu abagumu ne balongoosa ku nsi eno abatatya. Ekyo kintisiza kubanga tujjidde wano nga just a few hours tubadde ne discussion waliko omukiise w'amasekkati ga Kampala n'oyagala n'okubeerako meeya w'ekibuga. Kati ekibuga twagala kitwala n'akasongola naye okusinziira bwe twateekateeka ekibuga nekye tubali tumanyidde nakyo kiyinza okuba ekigumu oba twagala okugaziya wali nteekateeka Great Kampala Metropolitan. Kakati mu Parliament eggulo badde boogera ku nteekateeka eyo. Minisita n'agamba enteekateeka weeri naye eri mu ku nteekateeka eziri mu 2040 vision. Olaba nga nekyo kimu ku ebyo. Ndowooza waliwo abantu ebebaka ekiro tebafuna kuloota kiro balina kuloota misana. Tunuulira ensi yaffe obugagga bwe tulina. Tuli bagagga? Kituufu tuli bagagga. Tulina obugagga. Sente mmeka ze mulina? Temusobola na kukola nguudo zammwe zonna. Obugagga bulabikira mu ssente. Anti kati ekibuga kijja kwetagamu enguudo. Kijja kwetaga planning. Ekipya kiti kye twagala. Kakati nze kankubuulire. Nze naliko e Nigeria. Yes. Nga bazimba ekibuga kye bayita Abuja. Ye new capital city. True. Yamala emyaka kumpi 20 nga bagizimba.
nga tebana nagiyingira. Sente ezagenda wali balina oil. Kituufu. Dodoma bagikola ndowooza Nyerere akyali yakamala emyaka nga tamuzi nga 2. Kimaze emyaka simanyi emeka bazimba Dodoma. Kakati Kampala ekiziganyisiza kiki? Kikiri kyogambye nti waliwo abantu abajja ekintu ekijja mpola mpola ne kiguba. Waliwo yagambye nti bagenda tujjako amataka gaffe. Okutya kwatandise. Bagawe gavumenti. Oyo nno omukyala mbadde njagala tumwegayirira. Nyawe ekiwandiiko kigendako nnyo kubanga si kyangu. Amini yakigezaako. Ne tukigaana baakireta mu constitution. Amini bwe yaliwo mu 1975 ettaka lya Uganda lyonna yalifuula lya gavumenti. Niitwa lyakomawo. Bwe munaagezaako ne muzanyisa ettaka lyaffe ojja kuwulira nze nina ettaka. Kutaka tosaaga. Abaganda bagamba nti ensi egula ki? Olugero nga lunene gulugumu nnyo. Ensi egula mirambo. Lwadde ogamba. Tugende mu maaso. Well, tubadde n'obukulembeze okumala ebbanga naye tukizudde gavumenti eno bwe yali ejja mu buyinza yalina ennyingo 10. Zaali nnungi nnyo. Nga mpitirivu. Ng'emu ku zo mwe muli okulwanyisa obukenuzi obulabbayi n'obulyake kye tuyita enguzi. Naye wabadde woofiisi ez'enjawulo omuli IGG, omuli akakiiko ne bateeka akakiiko maka g'omukulembeze we mwennyini, tulina aba CID, tulina abakulembeze abantu ab'enjawulo abasobola okukwasisa amateeka okulaba nga enguzi tekyuzannyiramu. Bwe twogerera kati waliwo enkola empya etandikiddwa ng'abantu bagenda ku bitebe bya disitulikiti, abantu bagenda kugombolola ne babakwata ate bafunye emizira n'okutenderezebwa. Tulowooza nti oba tutambulira awo kuba omuze guno gwafuuse namujinga. Bali ba fire brigade okimanyi? Ezikiriza omuliro. Kati bano bagenze kuzikisa muliro. Gakyali mabaga. Corruption. Kiri mu musaayi ne mu bwongo bw'abantu abamu. Kaakati omukulu basooka ne balowooza nti basobola okukizannyira awo. Bakoze IGG kuba bakikoppana mu America gye balina ombudsman ne mu nsi ezimu. Ombudsman ye muntu abantu abakulu abatandikira ku ddaala abatasobola kukwatibwa wa poliisi wa bulijjo ne bakola IGG. IGG ye ombudsman. Kaakati ekyo bagenze okikebera ng'abantu bali abakulu si bangu ne bakola State House corruption bakola ziringa nga 3 oba 4. Naye kankubuulire ekyo kitandikira wa mukulu mwennyini president. Ekyo kigambo kya corruption. Ate nze nganya okukozesa ekigambo ky'Oluganda kuba ebigambo by'Oluganda tebikijjayo bulungi. Corruption bw'ogitaputa obulungi ekintu kiri mu bwongo nti obwongo obwo buli corrupt nti okola ebintu ebitali bitereevu. Ofiiriza ensi talanta, ofiiriza ensi ebitongole, ofiiriza ensi okutambula obulungi. Kakati bw'ogenda ng'obiwulira ogamba nti corruption abantu abo abalina empisa bali bameka era bamanyiddwa. Abamu balemesa ne ba IGG zabaddewo ne bavaayo nga baresigninze. Ekibuuzo kiri nti tukoze tutya abantu bennyini abaagala corruption ekyuka nabo balina okuba nga bakwatibwako. Ntuddemu ensonga 2 bamanyiddwa naawe olina b'omanyi ate nga etteeka lino likukkiriza okuba whistleblower. IGG yakugamba ki? Nti tufiirwa buse 10 billion 10 trillion 11 zibula. Juzi aba parliament bakwata bameka mu education bakwatayo abantu mu Ministry of Works bakuteyo abantu different ministries zirimu abantu abakoze ebintu ebyo esente za government. Ekibuuzo kiri nti abamu b'amazima ababala babawaayiriza. Kakati olina okufuna abantu abalina omutima ogwagala omwoyo gwa ggwanga
bakyuse ensi. Abantu babba batya kubanze kye kigambo ky'endowooza ekiyinza okuva bulungi. Abantu babba batya ne batuuka ku ssanga batiisa okukwata ng'oluusi alina obuyinza kubanga tumanyi mu nsi abeera n'obuyinza abeera omu. Appointing authority, a fountain of honor, commander in chief of all the armed forces. Batuuka batya okubanga babbi ne baba nga batiisa. Ensonga nyingi. Ayinza okuba nga muntu wo, ayinza okuba nga muganda wo, ayinza okuba nga waliwo abamuwolereza ab'amaanyi, ayinza okuba nga alina abasawo abaganda kuba nakyo bakikozesa nnyo. Baga nti balina abasawo abaganda bo bazanyisa ofiirawo. Ekyo nakyo nakiwulirako. Tonna kubawulirako balina n'emisota mu paalamenti. Mu ofiisi oli okugiyingira amala gikolako emikolo. So waliwo ebintu bingi naye kyetaaga omuntu ng'ali serious. Bano abakulu b'oyogedde abatambula tubeebazizza. Bali serious. Naye tekijja kwesobola nsi yonna. Nini kati kapteni tukozese kiriwa buli kye bataddeho kirabika ng'ekibadde kiganye. Anti obuuse mubumbujja nedda ngambye si kibi naye tekijja kusobola corruption yenna. Tulina okufuna system ennungi nga oba mwagala system eyo nayo tugiyambeko tufune n'endala emu temala. Mwali mu proposing de kuba kati omanyi captain tukulabira mu advisory role eri abali mu bukulembeze. Mulina bye muze mu proposinga obuli awo eno yemu kuyo gye bakozesa kati. Kubanga ensonga emu lwaki si kyali mu bukulembeze lwakuba ffe twali tubiganye. Biriwa ebyo abantu bye bakola. Era ne batandika n'okuga nti ayagala tufiiriza. Naye obukulembeze wabuvaamu mu ngeri yakuba nti ng'ogyeko okubeera appointed naye waliwo n'akalulu abantu oluusi be basalawo. Si kalulu. Ebyange tebyali kalulu naye tubireke ebyo. Kaakati ekituufu kiri nti waliwo abantu mu nsi muno abasobola okutereeza ebintu ebyo. Ne pulezidenti mwennyini akisobola. Era n'abantu abasobola okukola ekintu abamanyi. Owulira buwulizi linnya n'otuddayo kukikola. Tubalina. Nga ne pulezidenti abamanyi nti singa abantu bateeka mu kino. Alinde ekiseera kituuke kubanga ebiwandiiko bitugaba buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Pulezidenti yamanyi naye ekituufu kiri nti pulezidenti ayina nga mu Lungereza yali committed ki mu Luganda? Yali amaliridde nti ajja kulwanyisa corruption. Wali mu kutandikira ddala olubereberye mu kujja ennyingo 10 ezo. Mu nnyingo 10 ne kati ejuzi bwe yali ekyankwanzi yayogera. Ne bwe yakomawo wano n'abyogedde emirundi ebirwako. N'agamba nti ku luno tetujja kwebaka. Besigye kyagamba nti babadde batuyisaawo naye kati tetujja kwebaka tujja kulwana. So endowooza we wali egundi ennungi katulabe gye binaggwe. Naye n'omwami ono gwe mugamba n'oyo omukyala baagala kuyamba. Bali kituufu. Kibakola si kibi naye beetaaga okuyambibwa kuba nawulidde natandise okuwulira abamuvuma. Abavumaani kuba ate nabo bennyini twawuliddewo obutakwatagana nga tebakyatambulira wamu bulungi. Omanyi waliwo ekintu kinatandise nakyo wano naye wakyerabidde olulimi. Yes, kapteni waliwo amaloboozi agabadde gava nga gagamba nti bano abakola kino ekintu munda ate mu sisitimu mwe muli ate abalabira ddala nga one bababbako syo ng'enjogera y'ennaku zino n'okubalabisa ekyo gw'okyogerako ki. Kuba gwe nkwebaza obasiimye nti omulimu gwe bakola mulungi. Si mubi naye ate beetaaga obuyambi kuba waliwo we batuuka nga ekintu kikalubyemu katono mbiwulira. Naye ne bano abapoliisi batambula nabo n'abantu ababakuuma. It is a very tough job. Corruption kubba. Corruption kwonoona. Omuntu n'ayonoona ekintu ne kyonooneka ne kifa. N'osanga nga health center efudde teri muntu akola. Temuli ddagala, temuli ebyo byonna. N'osanga nga oluguudo babawa millions 2.6 billion. Okusanga bakozesaako billion 10. Kati ebintu ng'ebyo okusooka beetaaga n'abantu ba accountants ababayamba ku ekyo. Balina okubeera ne office eyamba ku bintu ebyo. Bw'okola interdiction abantu abalina ssente nnyingi bayinza okugula buli muntu abuuliriza.
Anti nze kyova olaba nnemera ku nsonga egyo twatandikiddeko nti olaba omugigi oguliwo oguzze gwe gusobodde okuba ne results ezo ze tulabako era ze naawe ezooga nti si wabi we batambulidde olw'ensonga nti abakuliridde oba abaludde mu kintu batalagiddemu ne balooza ekintu kyaffe teri ajja tukwatako kati nze unadde nkusuubira okusiima omugigi guno ogujja naye waliwo engeri gye ekigambo omugigi si kituufu omulembe omutoototo omulembe omuvubuka oyo ye mukulembeze bano abaliwo gwe baleese waliwo enjawulo omugigi n'okufuna omukulembeze asobola okukola ekintu oyo bamuleeta ng'asobola okukola ekintu era baava emabega nga bamulaba awo si waatandikidde yatandika dda ne bamulabamu obusobozi si mugigi omukulembeze alina okukola abakulembeze abalala okukola omulimu kapiteni nsaba tutunuleko ku nsonga y'ebyenjigiriza waliko mu minisitule eyo wetwogera tulina curriculum empya ne sente nalabye nga ne grading baagala gikyusa by 2028 grading yo mu A-level n'ebirala bitambulidde mu byenjigiriza ebyo. One, tutandike ku fees capping. Buli bwe baleetawo regulation okuregulatinga amasomero mu ngereka y'ebisale by'amasomero okiinako ndowooza kikuba buli lwe bakyogerako abannannyini masomero n'abagaddukanya nga bajjayo amaloboozi nga kikwamiraawo sanya nga kiddamu era nga bakireeta nga kikwamiraawo n'olaba kati omuzadde okuweerera omwana mu ssomero eritegerekeko bali yandyagadde okufunamu education ennungi olina kusasula mu buwanana kakati sebo tulina kutambuliraawo tewakyali kyakukola okusookera ddala system gye tulina Ministry of Education eyaliwo nga tufuna independence yekyaliwo tekyukanga kikyotegeeza ministry gye twafuna gye twasikira nga abazungu bagenze bwetyo bwe yali ne kakati bwekyali naye ate nga waliwo ebikyuse kakati gavumenti y'abazungu n'eyaffe olwasooka tebalina masomero amasomero agasinga gazimbibwa banaddiini kituufu ekyo kakati banaddiini abo amasomero gaabwe gavumenti negayingiramu nti bazze gayamba ne gafuuka gaki ga gavumenti nga bagafuga wakati wa banaddiini ne gavumenti amasomero agazimbibwa gavumenti gamanyiddwa mu biseera ebyo erimu ku lyo yentale olwo n'abalala ndowooza oba Teso College n'abalala kakati ng'omaze okukola ekyo we twafunye independence twalina ndowooza milioni 9 oba 12 abantu abali mu Uganda population kati tulina milioni 46 gavumenti nejja neyagala eyingire mu education netandika ne primary nti baagala kukola universal primary education UPE era mwami Professor Kajubi n'awandiika ripooti ye n'akakiiko ke ripooti eyo ne United Nations netandika ekintu kyekimu era mu Millennium Development Goals universal primary education mweri ensi ezisinga zaazitandika kakati gavumenti teyina ssente zimala okuteekawo kyebaluubirira nti buli muluka gubeere ne primary school kati nekyekiraga ne secondary school tezimala zibaga nti buli gombolola libeere ne secondary school kati newajja wabeerewo private sector kakati private sector eno bwejja gavumenti teyakolawo agency ekolagana na private sector ya education bandibadde balinawo baregulator abamasomero gano agobwannannyini teriiwo eno ministry teyemalira bulungi balina ebizibu bungi era ennaku zino balina amasomero mangi nnyo ge baggalawo kakati ebyo byonna byonna bijja lwakuba mmwe temutambula na ngeri ensi gyekulaakulana kuba gwoyogera naye nga population ekoze eki yeeyongedde kyetaagisa amasomero mangi kyetaagisa abasomero kakati nojja neweesanga bajeti ya gavumenti tesobola kusasula basomesa bonna betwetaaga era esasulako group abantu ne babeera wabweru
primary education gundi primary teacher college baziggalawo awulidde so education yeetaaga to be overhauled ng'essomero curriculum development center nze bonalyo twagikola era erimu ba professors kati etwogerera ne UNEB yes kaakati ebyo byonna byagala kuddamu kubitunuulira ensomesa yandibadde nnungi ne curriculum yandibadde nnungi naye twetaaga okubeera n'amasomero amalungi akati gwe boogamba nti sente za muwanana sente zaffe zennyini ziweddemu amaanyi ekyalina value ekirala boarding government tesupportinga boarding esupportinga education era ne sente zeewa essomero ezibalira ku education curriculum bye basomesa kakati gundi eyo boarding school is costing a lot of money era bw'oba oyagala boarding school ebeerewo mulina okulaba nga eringa nga hoteri ku ssomero ogikoze otya kati awe wali esente nyingi education teri as expensive kati nga bano abasomera ekyettante abasomera Mengo abasomera ensambya ne baddayo eka beeyi si yabagulu nnyo naye kasita oteekako okubaliisa beeyi ng'ekola ki ng'erinnya era mbadde njagala munoonye mujja kukola nga boarding school yesinza okuleeta emitawaana mu byenjigiriza byawano abantu bajagala naye ate ngeri expensive toyanze Captain Edward Francis Ba ofunamu obudde nno mwogerezganyamu n'omukulu takuwa budde oba siga ntampa budde nange obudde obusibulina nawe kenyi tolina budde bwakwogerezganyamu naye naye waliwo abakulu abala abankubira nga bambuuza oba yaba abatumye simanyi netwogera toyanze obaka ng'osiibula abalaba Spark TV njagala okwagaliza bannaffe bonna ennaku ennungi naye mbadde njagala kubasaba bulungi bwansi abantu mbadde njagala babutegeere nti kyaffe si kyabali abali mu gavumenti naye gavumenti erimu ebintu bibiri gavumenti erina ga ennene yeffenna erina kagga katonda bali abatufuga kakati abo bye boogera njagala kubasaba nabo banoonye engeri gye basobola okukitunda marketing naye baagala okimanyi babuuze Buganda abaganda bakikolanga batya bajebuuzeeko neyanza Kefas member wetu otambula onakolayo bitebye tujja kuddamu twerabenga mu ndabye